Yes, mbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna mwenna aba following Fadi TV ginembe baza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne muyigane kade mbatumideko abali Iraka Baghdad Saudi Arabia mu kibuga Riyadh ne bagamba nti mwakola kyakabi okubanga mwasubscribinga Pastor Rose Bugingo ne mukyala we Suzali Makula bano bagenze mu Lubiri Mengo kusinsinkana Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era nga munaye nga bolengera bawo banekanekanye okuva ali ku Kananirandi kuva ali ku Kananirandi jukira amekakawo Pastor Bugingo ya confirminga n'agamba nti ajja kusaba Katikkiro wa Buganda wabula Bannayuganda bangi bavanga basaba Katikkiro obutakkirizayo Pastor Rose Bugingo ogenda mu Lubiri okusinkana Kabaka wa Buganda wabula zibadde tizeebusa bano baatuuse dda era nga bifaananyi nga boobirengera jjukira mu saavisi yaalyo bonna abadde bagenze ku kyaki nga banekanyekanye mu makanzu ne mu magomesi era nga abasi bonna nti bazze wabula abamu ku bo bagenze mu Lubiri mbagala nnyo bwenna okuba nga mugifollowinga era mbeebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga followinga KBTVUG kosane RTV Uganda no Fadi UG News kosane Fadi TV yonna nteekayo updates yonna mbaayo n'amawulire agaba gatambula kyolina okukola kikimu kyokka akunfollowinga osubscribinga onyige kade ebyalo bindekaniza nja kuba nku updatinga munaye byebyo katulabe bigenda okubanga bibeerayo kubanga abasinga bagambi bajja kukola ensasage Bugingo bw'anaalinnya mu Lubiri akati ninza ensasage ndabe ekinaabeerawo oba oliawo ndowooza Katikkiro yamukkiriza basigadde balowooza nti oba oliawo Katikkiro ayinza okumugaana byebyo ebimu ku ebyo ebitambulatambula jjukira ono yavudde nakonfaminga n'agamba nti Pentagon si yakaakati esente ya engineer bangigizimbi nti bagala 30% buwumbi na bumbi bwa nsimbi nabagamba nembagamba nti Pentagon gye bagala okubanga bazimba egenda kubatwalira esente empitirivu era endiga zikyasonda imagine zirudde nga zisonda naye tezina kyezaasonze kiraga zikyasondera ddala era Pentagon baabayo endiga zinza n'obutajirabako olunaku olugulu yakonfaminze n'agamba nti ba engineer abafuna ne baaganye okukola ki okutandikako ne bagoba musingi olw'ensonga nti ensimbi tebana zitukadde mu 30%. Imagine 30% ekyaganya okuba ng'ewera ziba nsimbi mpitirivu buba buwumbi na buwumbi bwa ssente jjukira Pastor Bugingo yagaana okuba nga azimbawo emabbali kameeni olwo kacaca akatonotono endinga mwezigira nga zisabira yagaana akati g'omusana gukyazookera ddala n'enkuba sitoni y'enkuba bw'enaatuukanga ng'ezikuba omusana bwe gunaatuukanga nga guzookya onaawulira ekinaava mu y'ebiraka naye nga byebyo eyakonfaminza olunaku olw'eggulo nti ensimbi Pentagon si yakaakati essente zikyali ntono n'agenze mu Lubiri wali Mengo okusinkana Kabaka wa Buganda Katikkiro ndowooza yamukoze kiyamukkiriza newankubadde abasinga bagamba Katikkiro tamukkiriza kulinnya mu Lubiri Mengo naye alabika Katikkiro ndowooza ye asaze okukola ki okubanga nti naamukkiriza mbagala nnyo mwenna Fadi TV yogi KBTV kosane RTV Uganda now mbeebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi so mbone full figure mbone yagendeddeko yesaawalaba wuuyo naye bwagendeddeko alyoka awemula abantu eyo gy'alaza nti n'amala awemula abantu bajja kumufulumya nze mbabuulira manyi yetaswala mbeera olungi Fadi News KBTV Fadi TV mbaagala nnyo mwena like mu commenting mweraba